Kadama TV twabasuubiza okubeera nga tuggusanga ensonga, twabasuubiza okubeera nga tujja kufolowinganga bakadaama nga bali mu nsi z'Abawarabu ate era nga bavuddeyo nga bakomyewo e Uganda. Tujja kubeera nga tubagoberera ebizibu bye balimu, essanyu lye balimu, abazimbye, abakoze ebintu eby'enjawulo, tujja kubeera nga bonna tubabaleeteranga. So olwaleero tugenda kweyongerayo twogere ku biki ebigenda mu maaso mu karantiini ez'e Uganda, bakadaama nga batuuse e Uganda, beeyisa batya, buzibu ki bwe basanga. Ngenda bapuleyingirako ne voice note awo nga amaloboozi agalimu owulira waliwo obuzibu, sikafu eriwo, waliwo obuzibu between bakadaama n'abasirikale. Emboozi eyo nja gikuleetera nga voice notes oziwulira nga waliwo ddala abasirikale boogera, bakadaama boogera, okuwoggana weekuli, bakadaama bagamba babakuba. Naye nga tetunnabakuwuliza voice note eyo, njagala tusooke twanalayizinge ku nsonga zino. Ekisookera ddala ekintu kino kyasooka Namboole. Mujjukira bakadaama beekalakaasa, bakadaama b'e Jordan beekalakaasa ne batandika okubeera nga ne bafuluma ne mu bucket. Naye tubaleetera awo voice notes oba ne tubaleetera video eyali eraga nga bakadaama beekalakaasa. Waliwo n'abeerodiyo awo bo baali bagamba beerodiyo abaali batandise okubeera nga bakyankana ne bakadaama bano. Baali b'e Jordan, Namboole ne babeera nga bagamba nti baluddewo nnyo. In fact baali b'e Jordan, baali b'e Saudi. Bakadaama bano baali b'e Saudi Arabia, nzijukidde bulungi, ne babeera nga abakozi baawo era nabo twasobola okubafuna ne bagamba bakadaama bano abaava e Saudi baali bayonoona mu bucket, baali bayonoona buli kintu nga tebakizanga bwe kirina okubeera. Embeera eyo twagibaleetera ne tugibalaga, era bakadaama ab'e Oman n'ab'e Jordan baavaayo nnyo ne bavumirira ekintu ekyo ekyakolebwa bannaabwe ab'e Saudi ne bagamba nti kyali kituufu. Kati njagala mutegeere nti ebintu bino embeera buli bw'ebeerawo tubeere nga tumanyi nti mulimu abakikkiririzaamu wadde abalala bakikoze oba waliwo abakigaana. Kati nga bakadaama ab'e Saudi bwe baakola ekintu nga kino, bakadaama bangi abaavaayo ne bakivumirira. Y'ensonga lwaki mbasaagala nti gavumenti bw'eba ejajinga bakadaama ababa tebannaba kubeera kukomawo Uganda, tebajajingira ku bano abakomyewo e Uganda. Abakomyewo e Uganda bayinza okuba nga beeyisizza bubi abatono mu abo, naye tuba tusaba muleme kutwala bano abeeyisizza obubi, mukole amateeka nga gabeesinga ku nabano abatannajja. Kuba mulimu abatasobola kubeera nga beeyisa nga bano, balimu abatasobola gamba nti ngenze ne neeyambisa bucket. Kyali ku bakadaama ba Saudi, kakati ate kiri ku bakadaama ab'e Oman. Mugambe ngenda mukuleetera owulire nga annyonnyola kiki ekibaddewo, naye ng'embeera tebadde nnungi wadde n'akatono nga bw'ogenda ogiwulira. Kigambibwa nti Namboole, kyasookera Namboole, kakati kino ekizzeeko ate kiri ku Mulago Paramedical. Kati mujjukire bakadaama ne bassekadaama, njagala mbagambe nti tugenze nga tufuna obuzibu oba obutakkaanya. Kati kino ekifo kyakubiri, buli we tukola ebintu tumanye nti bwe tunaakola ekintu kino kirabika kitya ku bannaffe ababeera tebannakomawo. Namboole tufunyeyo obuzibu bwe bwasooka, kati buzze e Mulago Paramedical. Jjukira nti zino zonna ze public facilities. Omuntu ayinza okubeera n'agamba nti gavumenti y'eba egamba nti bantu bano kati tubateeke mu private hotels babeere eyo, nga osinziira ku ngeri trend, engeri ebintu gye bibadde bigenda bijjamu. Kakati abakadaama b'e Oman nga ngenda bakuleetera awo, bo bagamba nti bajja nga 2, bwe bajja nga 12, bwe bajja nga 12, kati bamaze awo bwe Mulago Paramedical ennaku 2 nga tebabawa nsonga lwaki tebavaawo kudda waka. Ekintu kino tujja kitunulira mu ngeri 2. Ennaku 2 Mulago Paramedical bagamba nti we bali ate tebasasula.
tusooka ne twebuuza kye baakoze kituufu okubeera nga beekalakaasa n'abasirikale? Ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri, abasirikale baabadde batuufu okukuba bakadaama nga beekalakaasizza? Ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okusatu, bw'obeera oli owantu w'otasasula nga n'emmere bakuwa ya bwereere ne bagamba sooka ogumiikirizeemu, oyina right okubeera nga weekalakaasa n'ogamba njagala kuva wano? Eyakusatu. Then n'ensonga ey'okuna, bw'obeera wadde ompa emmere ey'obwereere ng'ondabirira bwereere, oli wa ddembe okunkuumira owantu ennaku zonna z'oyagala nga mmazeeko agreement gye twakola naawe nti nakugamba ogenda kumala ennaku 16 naye lwakuba oli ku mmere yange olyawo ya bwereere, tewali nnyo ky'okola, buli kimu nkikuwa kya bwereere, mbeera ne right okubeera nga nkukuumira awo ebbanga lyonna lye njagala? Njagala twebuuze ebibuuzo bino ffe ffennyini tubyeddemu, kuba tewaliyo, buli kibuuzo tekisobola kubeerako nansi emu. Ddala bino ebibuuzo ebya bulijjo, ova ku bino nti emu gattako emu nti ziba 2. N'oli ayinza okubeera n'agamba emu gattako emu zibeera 12. Oli n'abeera n'agamba emu gattako emu zibeera 11. Buli omu n'akunnyonnyola lwaki ayogedde ekintu ng'ekyo. So buli situation ebeerawo osobola oginnyonnyola ate n'ogyanalyze. Nga mbagambye emu gattako emu olayinza okugamba nti ziba 2. Oli n'agamba emu gattako emu zibeera 11 nga ye bw'akiraba. So ekyo kye twagala okugenda nga twebuuza nti ebintu bino nga bye bigenda bifolowinga, ani akola ensobi, ani atakola nsobi, era twalisobodde kutereeza tutya? Bagamba nti baggyeewo n'abapoliisi kati ne babaleetera abasirikale. Bwekigambibwa abasirikale ne bagamba tugenda bakuba. Mu voice note awo mu maaso tugenda kuwulira ng'omusirikale agamba mugira mu kyekalakaasa naye mugenda kulaba ekigenda batuukako ekiro. Kati ekigenda batuukako ekiro ekyo kye kiki? Voice notes wabagamba Kadama TV twagala nnyo okubeera nga omuntu ayogera oba nga tubaleetera voice notes zennyini eziriwo era nga bwe twabagamba nti tujja kufolowinga nga bakaddamu okuva mu nsi z'Abawarabu ne tujja ne Uganda ne tubalaga na kiki ekiriwo, biki ebyo bafunye, kuba mulimu ne bakadaama abatukubira nga bafunyeemu nga n'amayumba bazimbye. Kati eno y'engeri eriwo eya quarantine nti abasirikale nabo bagamba nti wano si wa bajjajja wammwe, si wa bataata wammwe, si maka gammwe, mugezeeko okubeera nga mweyisa bulungi. Abantu b'omu kitundu mujja kuwulirawo omusirikale ng'agamba nti bwe mulowooza abantu b'omu kitundu bwe mutandika okubeera nga muwoggana wano bagenda kubeera nga bawelkaminga abantu abalala, era ng'abantu b'omu kitundu nabo batandise okubeera nga bakomplaininga nti wabeerawo okuwoggana ekiro okubeerawo mu facility eyo. Naye n'osooka n'owebuuza bakadaama bano ogenda okuwoggana kiki ekiba kizzeewo? Omusota gwe guba gulinnye, gwe gubeera guddemu nti no ne bawoggana, oba wabeerawo era embeera nabo egamba nti wano bwe tutawoggana tugenda kubeera nga tukafiiramu. So kye mbagamba nga buli bwe wabeerangawo situation tugezengako okubeera nga tugyanalyzinga. Nga bwe mbagambye abeekalakaasa tusooka ne tumanya nti bakadaama bano beekalakaasiza ki? Ne bapoliisi abagamba bakuba mwetereeze, lwaki bagamba tugenda bakuba mwetereeze? Kadaama mugamba mumazeeko ennaku 16 ze mwategeeragana ne gavumenti. Gavumenti egamba nti mugira mulindako. Nsonga ki? Kuba olwasooka waliwo abaana be baafunamu nga bayina obulwadde bwa korona. Bwe babeera babafunye mu group yammwe nga mulimu abalala abayina korona, kituufu mwekalakaase muveewo mugende nga tebannaba kuddamu bacekinga? Oba si kituufu? Njagala ffe ebintu bino tubirabenga ate tubiddemu ate tubirabe mu ango entuufu. N'ekirala nti gavumenti tugamba nti abakadaama bamu ne bagamba nti bano batuwonoonedde okubeera nga gavumenti tekyaddamu tuteeka mu public facilities. Okay, bano boonoonye babadde bameka abakoze ekintu ekyo era bali bameka abatakikiririzaamu? Kuba buli wano tubaleetera nnyo bakadaama abakoze ensobi ne bakadaama abawaana gavumenti abasiima.
naye nga bakadaama abasiima bw'oba otunudde ku average bakadaama abasiima be bakyasinze obungi abagamba nti ekintu bakikola bulungi. Bakadaama bayinza okujja ne wabeerawo nti newabadde obutategeeragana be basinga obutono. Saawe tubuuliza nti gavumenti erina kutunuulira ku bakadaama abasiima n'ejajinga abakyali mu nsi z'Abawarabu abakomawo oba erina kutunuulira bano abatono ababeera bagambye nti affe katufulume mu baketi katubeere nga tukola kale katukole nga tukola obuzibuzibu. Tulina kutunuulira abejajinge abangi abatannakomawo oba kirina kubeera kitya? Then ekiranga be nabagambye nti bwe wabeera tewaliiwo nsonga tolagaanye ennaku 16 nekugambye ennaku za 16 ziweddeko n'aliisa emitendera ki nina kwekalakaasa kyekisooka oba sirina kwekalakaasa. Gavumenti nga gwe olina okumpeereza omuntu n'onnyonnyola lwaki ennaku zino zirina okubeera nga zeeyongerayo oba nedda. Olina kusirika busirisi lwakuba ompa emmere ey'obwereere nawe akasanga nkuwa emmere ey'obwereere ne bwe sitakunnyonnyola gweogira obeeraawo. Oba nga nze nange nina okwerwanako ne ngamba ne mwatugamba ennaku 16 ziweddeko kiki kye mukola wadde mutuwa emmere ya bwereere. Era omuntu akuwa emmere ey'obwereere alina kubeera ng'akola buli kyayagala lwakuba akuwa emmere ey'obwereere. Then tumanye emmere eno ey'obwereere n'okusula okw'obwereere ssente zino nazo zivaawa? Bwe mbeera nga mbadde mpa omusolo okuva bwe natandika okugenda mu nsi eno nga nsasudde n'ennyonyi nga n'ennyonyi eyo gye nsasudde ya bbeeyi y'amaanyi okusinga ku bulijjo bye nsasula, nnyinza okugamba nti ssente zino ze nsasudde nange era ziri ku part of quarantine si kya bwereere wabula era nina engeri gye nkisasuliramu oba gye nakisasuliramu. Era point ebeere nti nno lwakuba nfuna ebintu by'obwereere ekintu kirina kutambula nga bwe kyetaaga. Then tumale awo tugambe nti okay bakuleese Uganda bakuwadde emmere bakuwadde buli kimu watuuseewo embeera gy'otakkiriziganya nayo olina kwekalakaasa olina kuyomba olina kufuluma mu baketi mubeera mulina kuyisa bubi bakozi mulina kulwanagana n'abapoliisi oba n'abamagye. Eyo y'embeera esolovinga ekintu. Ebibuuzo bingi ansa ziyinza okubeera entono ate buli omu agenda kubeera nga kitunulira mu ngeri ye. Kansooke nkwe voice note ekyabaddewo nga bakadaama balwanagana oba nga bayomba n'abasirikale. Sebo gyebaleko fetuli wano eno ab'omaanyi ku paramedico naye batulemedde twajja nga 12 ng'ate batugamba natugambe ennyonyi baali tebagimanyi ezi mu maanyi. Naye obuzibu kati ate bwe tufunye ne tugoberera emitendera buli kimu kye batuyisaamu ne tukkiriziganya nabo ne batuggyako passports ne bazitwala ne batutwalako passports. Tuli wano kuva 12 tulina wano eno abasirikale baagala tukuba miggo ate ng'ennaku zaffe zaggwako tuli mu nnaku kati 20 okuva we twajja nga 12 naye simanyi nsonga lwaki batuyisa bwe tuti. Batuleetedde abasirikale batuleetedde abapoliisi batuyisaamu amaaso bakuba abaana baagala babasibisa wano ku Mulago paramedico. Abaana b'omaanyi babikooye bafikka emmere owulira kati tetumanyi kiki kiddako simanyi lwaki batusibye wano eno nga tetwagala okuddayo ewaka. Kati owulira batuleetedde amajembo gatukube gatukole buli kimu ndowooza omuwulira babano baagala ticha bakuta amasasi bakoti
This is no one's home. This is a government installation, okay? This is a government installation. I'm repeating, okay? I'm not at my father's home. Neither you are in your father's home. Okay? Yes. That's a woman. Have the name. This morning, what have you been? Pastor Amadua, why wouldn't you raise that issue to them? Now, you just become a problem to the whole village. How Mrago understand that you are here? That will solve your problem. Now the results will just jump from where they... oba bannange oba bano abantu banywedde omwenge bali kukuba baana kati bali kufuloziza wansi bali kukuba baana bannange gavumenti kiki kye mutwagaza gavumenti kiki kye mutwagaza